Tawe Yaffa Amukolimidde. Sure. Yeah. Raila Odinga oyo lumu taata we yali mu government. Ezeo. Kati nga bali ku university. N'asalako kitaawe. Balina meeting kitaawe gye yalimu. N'amusalako nga leader of a political party. Yeah. N'amusalako n'atwala abavubuka banne batusaleko balage nti bamuzeeyi muve mu kifo. Abavubuka bakwatemu. Kitaawe n'amugamba Raila kino nkigamba leero tolifuga. You will never be president. That was a curse. You will never be president. Kyovola omusajja ati buli wabadde ngana atera okukwata bwati nga baawe ekibawo ne akasajja kabutaabuta y'entebe. Era abazadde abazaala abaana mmanga mwogera ebigambo olumu musengejjeemu ku baana bammwe. Omusajja abadde ayina buli quality y'okuba leader, ayina buli kinyusa ekyetaagisa okukulembera eggwanga, naye olw'okuba kitaawe yali yamukolimira takulembeddeeko ku Kenya. Ekikoli mu kitambule naye abadde n'engeri gy'ajagulingamu ebintu bye nti agenda ne bamukuba akalulu ne bamubba akalulu ate nakkiriza n'akola mu gavumenti ekoze najja n'akola nti olaba nti kati for example wane waffe e Uganda abantu okukola ekintu ng'ekyo bakunyiigira nnyo. There are some fools agenda osigala nga bakwagala nti muntu waffe olwokuba bakulyako, naye abantu abadde bakuwagira ebyaddala n'omutima gabagwamu ne bakutuka ne bakunyiigira obuwagizi ne bukola ki ne busalika. Ne mu Kenya kiringa ekyaliwo naye still nga buli wakomawo asigala ayina support tiolaba abadde akuliridde naye ng'akyalwa n'atuukiriza ekirooto kye. So ekyokufa kwe naddala okufa okuli very natural, talwadde nnyo takoze eki kituwa essuubi ng'Abannayuganda.